Kumpi buli nsonda y'ekibuga Kampala ne tawuni ezikola okwetooloola eggwanga kw'otuukiriza amaaso bye bifo omuzanyirwa zaala abasinga bye bayita Bbeetingi ebimeruka buli lukya. Ebifo bino bisinga kwettanirwa abavubuka naddala abanyumirwa emizannyo n'okusingira ddala omupiira. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya okuzannya zaala mu ggwanga ekya National Gaming Board Uganda mu Kampala mokka mulimu ebifo omuzanyirwa zaala ebisoba mu 400. Akulira ekitongole kino Edgar agamba nti omwaka gwa 2019 wegunatandikira nga bamaze okubaga amateeka agalungamya omulimu guno. Twagala ku setting up system egy'okubanga emonitoringa buli muntu yenna akola ki apulesinga bet oba azannya zaala. Mu mateeka amapya ge baagala ebifo omuzanyirwa zaala mu division za Kampala bikendezebwe okutuuka ku bifo 20 buli division, ebifo bya betting okuggula okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya, ebifo okugibwamu TV ezisikiriza abavubuka okusiibayo, ebifo okugibwa okumpi n'amasomero, amalwaliro, obutale n'ebifo ebiriraanye ofiisi za gavumenti wamu n'okwewala ebipande ebiranga ebinene. N'amaduuka mangi nnyo kati tugenda kuyisamu ebiteeso tulabe engeri gye tuhandolingamu amaduuka. Amaduuka ago galina TV, abantu abasinga bagendayo kulaba TV. Newankubadde mu kusooka ekitongole kyali kyagala abazannya zaala batandikire ku myaka 25, naye kino tekinnasoboka olw'omusango guli mu kkooti nga guwakanya emyaka gino. Etteeka lyaffe lya gaming lyogera ku 25 emyaka. Kati waliwo yatutte mu kkooti, constitutional court, ng'agamba emyaka 18 gyegyo. Olaba ne constitution egamba 18 oli is an adult. Ne bateekako nti kati 18 oyinza n'okubeera president. Byebyo biri mu kkooti saagala byogerako nnyo. Amateeka amapya ga kulungamya ekitongole kya URA ekisolozaamu emisolo ku makampuni ga zaala. Twagala kumanya ssente mmeka eziyitamu, emisolo egisasuliddwa, ani azannye ennyo. Waliwo abayinza okuba nga bali simanyi mu Luganda bakiyita addictive nga batandise okwonooneka. Twagala batrackinga. Ekitongole we kiviiriddeyo ng'omuze gw'okuzannya zaala gweyongera buli lukya nga kireeseewo obwasemugayavu naddala mu bavubuka nga n'abamu n'ebyobugagga byabwe biboyeddwa oba okutundibwa olwa zaala. Ziwa, NTV Akawungeezi.